naye twamaliza ate ne Black Dollar tusudde mu toyi nga batuleetedde poliisi ezinoonya nga mwe babbi nga ffe babbi kazi omufere nga abasuuzi Alright, kale enkwaniza nyonyi ddala ku mukulu gwaffe gwa SML News nga bulijjo oli otya nno munnaffe gy'osinzira okutugoberera abali bweru w'eggwanga balamusizza nnyo nnyini ddala mbeebaza bulijjo okutuwulizanga okutuwa obubaka ne feedback nze nasoma byampuliziganye journalism and communication byempuliziganya mbagamba bulijjo tugamba nti muwuliziganyizza singa okakasa nti gw'obadde oyogera naye oba owuliziganya naye ategedde ekyomugambye n'akuddamu mu ngeri eraga nti akitegedde wabula singa asigala takuzzeemu oyinza okuba nga oleekaanyi buleekaanyi noise naye nga no communication. Kale comments zammwe ze mutuweereza ennungi n'embi zikakasa bukakasa oba muwulidde ba temuwulidde bannanfe aba Eben Gardens Eben's Restaurant WhatsApp program on the sidelines olwaleero special edition je tuli nayo olwaleero nine Kasozi Samuel philosopher mukwano gwammwe nno ddala era omutunuulizi w'ebife bweru w'eggwanga atabijjaako kigere nine Kirasmon Takojjange Moses Kasibanta abaseseze wiki zino zonna ng'ali ku mboozi y'abafere bwe muyiseemu nga mubalaba kyokusomera mmwe mujulira nti ewammwe babafeze abamu ffe batulemeseza n'okugaggawala baffe abafere ennyumba nnyingi bazikomya ku mirabba omufere yafera poloti eri awo ekisaasaawo kati eri mu biliyoni nga 2 naye yagitutwalako era mu bufere ate ab'ettaka tobamanyi muwendo omufere yagitwala ng'aferamu yatufera bulungi nnyo ate agitwala anti era mu ezo dola zomwadde mwogerako naffe yazituleta n'atwalira n'omukyala nga munene nti mukyala wa Sale nga mweru munankole n'aba Black Dollar maama we twamaliza ate batuleetedde ne poliisi neyo mbuulira sitoole sitoole ennene nnyo tetuyinza gimalayo naye twamaliza ate ne Black Dollar tusudde mu toyi nga batuleetedde poliisi ezinoonya nga mwe babbi nga ffe babbi kazi omufere nga abasuuzi abakutte ejjeeke yinegenda kati eri mu biliyoni nga 2 kati omulala yampadde obujulizi nangamba abafere twagamba nti basinga mu university ezo mu parliament mwebali nanga nti ab'emulago nga toboogerako n'emulago eri abafere mu hospital mu ddwaliro nga bano ababba abaana bali omwo olowooza dokita bamazeemu n'emyaka ng'alinga dokita bakwatako omu naye abali omwo bebakwatamu abali omwo tebamanyi muwendo n'amatawo bagalina wakati mu kamera badokita abafere si badokita abafera nga badokita otyo bayita badokita no si badokita bate babamanyi babate babamanyi badokita kakati society omuntu azunga n'ettaawo dokita munno badokita kubaako amanyi kati gwe nagamba mu parliament waliyo yamugoba ate nga bonna n'ababaka abali omupaaya babamanyi n'abakolerayo babamanyi nti baffe waliwo eyatuba awo ku minisitule ya finance sente za compensation ng'ate kwali yazitubbako ng'ate yali atwana mu ofiisi awo eyamukasa muluuli omanyi abafere abali mu bitongole bya gavumenti kati no fate oliwe yatukubira entiisa yagenda ew'obulenzi n'alagira bamaneja ba banka bonna ne bakankana yajja ne military nga mufere twadde omunoonya yatubula paka kati bonna nga naye sente azibbye bamaneja ba banka nga abasabye abasasula yalagira ne bateekawo akawunti eteri ntuufu eyamuzeeyi nti mugigulewo kati ng'amagye gali wabweru wali ne baggulawo ne bateekako sente n'aziggyako naye nga mufere nina n'azigirako oba nazigirako ewalala baseekako ku akawunti then n'alyoka amuzeeyi nti nze nzigirako pasenti gye yange gye nakuwadde ennene enzibu ku miliyoni nga 13 tetwalako miliyoni nga 9
sente za government eza government ng'etadde sente ku account enfu omufere jagguddewo nga yabalagidde najjako sente ng'agigudde mu linnya lyani mu linnya lya muzeeyi naye n'abakaka mugiggule omuzeeyi ng'aganza nina eyange eya cooperative nti nedda baggulewo endala military eri wali wabweru saakunyumizaako mu bafere eyaferera mu mmotoka y'amagye okumala ebbanga era nze mukwata military eyaddala oba eyaddala nanti bwoga military eyaddala otegeeza abayina emmundu ne uniform ne red top nga yemuleeta fe ekitiibwa kye twalaba ku banka nga n'amuleeta tamanyi amuleeta nno teyamanyanga nti mufere naye afera mufere mukwano gamuga nti ntwalaako neyensuula wali gwe kasitondekaawo nga kiwedde ku kyalo bamanyi mujaasi n'afera abo kati lumu tumukwata ayingidde mu ssomero erimu ayagala ssente oba odiggala omufere anti bamanyi mujaasi bagenda kuliggala terina kabuyi nga bibeera ebitulituli ebitaliiwo headmaster aba awaayo ssente nenjandumanyaako naye nga nze nange lugezigezi namususpectinganga ng'endabikayo n'emmotoka omukomyawo tebikwatagana naye ekkubo ekawempe kuliko gundi Bombo Road mmotoka z'amagye nnyingi kati emikwano ogikyamyako mayiro 2 okuva ku kkubo kyangu kati bano baddereva oluusi batwala mmere oluusi zo pick-up nnyingi ku Bombo Road kati iwe yagiranga nti nkyami buli naku ajjira mu ndala naye nga bw'aba mukulu baba bamuwa emmotoka ye kati ebimu obigattagatta n'obiraba emmotoka ye mukomyawo y'amagye waliwo lwajjira mu pick-up kati we nategeera nti mufere yajjira mu ambulance naye nga teri mukulu w'amagye gwe basobola kukomezawo mu ambulance naye neninda emuteekawo n'avaawo atya n'avaawo asula ku kyalo kati ye ateekawo sigino ku kyalo abafeera enkiiko zonna eza security be babbye biki yakwata ssente tugenda kukuumawo wano naye ng'alina gy'alipootinga kati lumwajja tumukwata ggalawo essomero master anoonya ssente zibula aŋŋamba osobola okunnyamba konze kikintu waliwo atanyambako buyambi kuba amagye ge gakola ne muga amagye tegayingirangako mu education at least mu birala byonna naye mu education teri magye ti omusajja nga ate ye nga w'amagye ge gamuleeta kaakati ne mugamba nti ambuulira erinnya ne mugamba nti muyite mu ofiisi azinone kati bamaze okutemyako n'abapoliisi nabo bagamba tekisoboka ne chairman weero si wano tumuleeta omusajja ajja edimasa aggalawo bulungi ofiisi biseera byedda Nobo Mayombo yakyali PS owa Ministry ya Defense kaakati omusajja edimasa aganga tonna sente nkalina naye omukulu oyo yogera naye alina byabadde aŋŋamba mulabika mumanyiganye kati ye amusongera ku nzi mubuuza mukulu mu magye okolawa nangamba amagye gwe omanyi bakolawa ne mugamba mbuuzizza gwe ekyo ekibuuzo ekyo okolawa magye galina department units nyingi okola mweruwa nangamba ono amanyi ne mugamba ono nze mumanyi mbuuzizza gwe gwani erinnya lirye n'alyogera kati nkwate essimu konze Mayombo twasoma naye kamukubire tulabe kubanga ogambye olwage nti akola ku CMI naye nga ey'Amayombo njirina bafirira nnyo mu namba za kati mba nkuba nangamba muzeeyi tonzita n'ayogera amazima siberangako w'amagye muga nti yogera byonna amazima ge gakutaasa kati Mayombo bali ate baali bajja musika senga nali naye nga nange mukanga bukanzi nga njimanyiwa ne muga yogera amazima ojjira wano mu motoka nanga nti oyo dereva avuga gundi mukwano gwange mutega bwayise nankomyawo wano sina mulimu nembaga kati ebirala mbibalekedde nze ngenzi era bamutedimasa nanga nti nze nawona sabwa nemukwasa ero sinenga nti ebintu tubisobola twamukoshoninga mugatodanga naye ku kyalo konna kyamanya nti abadde mufere yatandika nze nga buli wansanga akola bwati nasigala ku kyalo ate yaliraziwako bamuzaala Olukese news ku on the sidelines ebintu byakasiba nte bwe bityo bwe biri tuziza n'olwaleero mu special edition yeno nja kutandika ne Kasozi tuba tuli ne kasiba nte submit ndooza
era nyiri ku ntandikwa yaayo Kasibante n'ayogera olulimi lwagala okufaanana olulwo yatugamba nti wano abalonzi abaliwo tekuli asaanidde kulonda nedda beetaaga ebisaanyizo bisobole okujjamu abamu si buli omuntu asaanidde bubeetaaga ebisaanyizo basobole lwaki mu kulonda oluzzi abasaanira be balukimako ku luzzi nga mulonda kakiiko ka luzzi n'atugamba nti mu Amerika bw'abantu basatu tebalonda abaddugavu abakazi n'abatalina mirimu ne mugaa nti olwo lugezigezi lw'okwagala okwawula mu balonzi Kasozi oba lwa Plato oba Socrates oba omu ku abo kuliko yali aga nti abatasomye abatali bayivu tebalonde nga banaabafuganga bufuzi banedda oyo taba demokrasi sikkaanya naye abantu omuntu agenda tukulembera ffenna kubanga era kulembera ffenna tumukubeko akalo eyo yensobi Kasozi ono gyayita eyo yensobi bemumanyi bemubonyaabonya namwe mugaa nti abasomesa nga tebabayambye mwaba omukisa balonde anaabakiikirira oba mwe mubalondera bemulowooza nti be batuufu kati gwesimbawo Nakasongola n'ogwa ebyantuukako byali byebyo kuba nagaana okugenda okunywa ku mwenge wali ogw'enseke watwala abayimbi asaabatwala abayimbi kakati issues abantu tebakyazirika era nakyo kyekizibu era ekyo kyo kituufu era kyovola sadda mu kalulu kati gwe abasomesa nga be balonda balooya nga be balonda abakozi ba gavumenti abali mu private sector sigaa nti bakozi ba gavumenti abalina amaduuka be balonda olowooza baba baagala kuwulira bayimbi bebazina bwe bayimba baba baagala kuwulira issues abo ozoogerako ki kati majority terina issue kyova oleeta abakuba eŋŋoma Kasozi gwe yaliko mu kalulu yakawangula era nga ne bekuwangula akaluke mwalimu abazinyi kabaagala natuddeewo lwe nawangula tekaaliko abazinyi ak'abazinyi sikawangulanga international view ku balonzi so okusookera ddala nayagadde nnyo discussion ya Honorable Kasibante wagigoberera nagigoberera first of all today tutune democracy entandikwayo democracy atandikire Anthony's mu BC bali bamuyita Pericles ye yatandika Pericles yali mu Greek yatandika democracy lwaki waliwo threat nga Sparta erumba Anthony's Greece yali erina bazita states ng'ebizinga buli kizinga kyetwala kina constitution yakyo government yakyo kati Anthony's ye yali emu ey'abasomi Sparta nga yo yaba amaje police state balwanyi Sparta ngegenda kulumba Anthony's Pericles yayita abantu b'omu Anthony's bannaye mujje tutuule tusalewo tulwane ne Anthony's oba tuwanike baadibeyitingira okumala ennaku nga balemye okukkiriza oba bawanika Anthony's nejja ne batandikako abantu ne bagamba democracy ayina ebizibu bye oba ze tuyita disadvantages za democracy nti lwaki agamba majority okusalawo kuba Pericles yagamba what affects all must be decided by all werubanga ote olujja tu ffenna tujje ne bagamba oyo yali democracy so democracy n'atandika abangi bonna bajje balonde naye disadvantages ezaddirira amawanga agategeera tegazikiriza kugenda n'ezo nti abantu bano we baali baleese abamu balwawo n'okumanya security y'ekizinga eryetya bali mu nnimiro balima democracy so kaakati amawanga agaakula ne gatandika nga gajja galaba democracy ebizibu bye kyovola wano ekitunyiga twalemu okumanya nti no buli muntu wanaagenda n'alonda kiina disadvantage ne tubeera ne kye bayita blind multitude abalonzi bangi abatalina kye bategeera oli amala wiiki nga talowoozeza na ku byaofuzi yadde okusomako ku lupapula lw'amawulire agenda ku polling station kusalawo tasobola kusalirawo ggwanga kituufu kati amawanga kyovola kati China saawa democracy waabwe bo gwe balina bakuzizza eggwanga era gavumenti ziri stable bwodda kubana amawanga atagana agaffe tegali stable tetwateekawo biri mitinga ku bantu bano n'abatalina kye bategeera bajja ne balonderegwa naye yasuze nga atamidde akeera enkya najja nga atagala Bungereza 1852 w'osoma Charles Dickens akulaga democracy w'Obungereza yali yafiira ddala alinga we Uganda nga bagenda ku Raale oba patenda anajja n'eŋŋoma ne bakuba eŋŋoma ne balemesa opponent okwogera democracy w'Obungereza ku mirembe gya Charles Dickens wetuli kati bo bali baabiyitamu ffe tubiddamu buzzi
olinga bali bakubanga ngoma nga yes zirekane aleme kuleta issues zigenda kumenya wodi so ne bafiira alternative nga demokrasi alimu obubbi nga bakeera enkya badde okumanya bagenda wala batuukanga n'okugulira abalonzi ekyo ne babanywesa wala kino bajja okulonda nga kakati kansooke nkusala ekirimi waliwo ensonga bbiri eziri loko abantu ze mutasimbako ssira ezibalaga nti abantu bangi tebakolifayinga kulonda esooka mu bululu obwa loko gavumenti abeesimbyeyo be bannyonnyola be baagalamu obululu wawe beesimbye yes banange nze owannakawa yetwala bugoloobi netwala nekitintale eyeesimbyewo yaginnyonnyola nze temunnondera ku kyabakyala ndi dayirekiti eyeesimbyewo yaginnyonnyola kati gwannyonnyola yasazeewo ddi ku beesimbyewo alebe nti ono ye mutuufu ekitegeeza nti kukwata bukwasi ono abeegindi mmwe mulonda ekifo kino ekyokubiri ekyo nkiraba nnyo mu bifo bino kitegeeza nti abalonda tebamanyi ate okulonda is making an ultimate decision that is going to affect you for the next 5 years. Yes. Yes, kati yeesimbyewo era ne bamanya n'okumanya nti ali negundi ekisembayo gundi ali ku issues zino ono ali kweno nakuga nti nekubwa president for some time twalina issues ezaleeta yes for some time mu 96 twalina issue emerging eya UPE Museveni bwe yayitamu ng'agireese ye Muhammad Kibirige Mayanja yes yagireeta yali manifesto ye because yes that was a manifesto based campaign ng'abantu batundira issue yali emaginze nga nayiseemu wadde tebadde manifesto ye okusobola okukwata abantu agikimayo mu 21 kituufu yes Kibirige Mayanja ye yaleeta UPE oli ajja kugamba it is universal yes si buli kimu ekiri universal nti buli ggwanga likyadoptinga Universal Declaration of Human Rights ya 1946 yes naye amawanga agamu gagenda gagilocalizinga today n'agamu tegazilocalizinga Millennium Development Goals and so on kati therefore eyo yali manifesto based campaign oba issue based campaign si amazina mu 2001 ekintu kye bayita graduated tax omusolo gwali manifesto ya Besigye ng'agamba gujjawo yadde si eyalangirirwa yalina okugujjawo kubanga yali issue eyavaayo ey'amaanyi genda mu 1980 elections Obote we yali aziranga yaga nti abampakanya nti siina kubaawo njagala baleete issues political issues for the first time ng'abantu boogera political issues njagala muŋŋambe ze muleeta tugenze mu campaign ewedde tell me the issues that emerged mu campaign eziwedde mbulira issues ezibaddemu bakkuba emiggo kati gwe mbulira oli w'amawulire no tewali abadde na issue naye abadde atwala bayimbi nga bayimba n'abagamba nti obugagga okwegaggawaza wealth creation tewali abadde what was the news mu ekyo PDM is not new ziyalinga ng'alaga egundi enkoko ndoza nti kumusula dene ensonga y'ozukusa abantu nti yatusomesa bibirizi bye nakwasa wealth creation obugagga obubwoggwe eyo si campaign issue ebyo mirimu gya mukulembeze eyo mirimu gye gyalina okukola ng'omukulembeze ya issue gye twogera Obama ajja mu bukulembeze naganze nzize ne Obama Care exactly egenda kukola si bye bino ebibadde wabula ene yange yanje nti eri comprehensive egenda kukola kino na kino kye tutwala ntino kyongerako ate ku quality y'obulamu obw'abantu exactly wealth creation kino ekiri recurring kino tubadde nga tujja tulina Trump tomwagala yajja nga zze kutuula ne babadde alowooza nti entalo becoming expensive area budget ya US simwagala gw'omwagala enfuga ye gy'oyagala yes alinya mu bintu ng'atamanyi gy'alaga nga kintu ki kati bino ebyotwalwa Iran bye yalumbalumba ebimulemedde
bimulemye biti. He's solving a problem ebaddewo. Erina kubeerawo for how long? It can take 4 years naye erina okukoma. America ebadde ekolagana ne Iran. Omanyi bases z'amagye America zeeteeka across the Middle East kulaba nga Iran tegiromba. Zibaddenga kumpi we 20. Zisukka na 20. Very expensive. Omusirikale wa America okumutwala ebweru w'ensi gye bayita America. Omanyi how much money every day? Muna Uganda yekka okufuluma mupya okufuluma buli lunaku $7 naye ono musirikale wa America. You know how important they are. Bunanso wa America ne bwaba yava mu Uganda n'afuna obunansi bwa America. Ne bamukwatira on, it is another story. But this is an American soldier overseas. It is very expensive. Trump many people tebamutegeera is a underlying problem nti abantu babadde baagala. Why would America keep in the Middle East only to tame Iran? If you can solve it once, eryo bwa waliwo amabwa either olongoosa nga tosanyalaza obanga osanyalaza, but eventually eyalongooka agamba bannange ani yanamuwona oba nayitawa Shagoloza. Trump is solving a problem. He's solving a problem. And waliwo solving a problem indirectly. Indirectly. Budget yene egenda once for all. Okusinga gwo okungamba. Yes. So tell me, because these are issues, it's not about Trump. Osobola n'okuba character yetu gyagala, but it is issues ekyo kye twogera. So he's saying tujja amagye mu Middle East gali emitwalo 8. Omulaba agatukuumisaayo tumwengange tumukube, it would be expensive. Naye tujja kuba tukimaze. Mwabaagala okusigala nga mulya ssente overseas mugamba abeereyo nga tubakuuma. Era mumufuula stupid. Kati gowe butambala ne Lubaga. Yes. Soko okomaawo. Kati mbadde nkugamba, this is now look. Abalonzi ba Uganda ebintu bibiri bo bategeererako nti beetaaga okuba qualifyinga. One, kyekiri omuntu nga electoral area gyagenda okulondera mu agironda ya mugamba. Simbyo yaginyonyo. Abantu otuuka ku lunaku ng'enkya kulonda baga nti lwankya ti lutuuse. So yabatamanyi ekyokubiri ye muntu okuba nga agenda okulonda gwe muga nti gwe namba 5 kwendi. Ekyo tulowooza nti kiraga nti alonda byalonda bitegeera. Nzi namba 5. So epepa eriko abantu 6 nina nakubuulira namba. You cannot identify your own choice. And you tell me olina issues zo was identifying. Kati ekyogo nenyota na Uganda nga ne president yalanga muzeeyo w'enkofiira yasembayo kakongo. Ate nenyeza esimbyewo. Nze siri kuba esimbyewo. Gambye nti omulonzi bw'abanga mu bantu 10 olina muga nti nze w'omusanvu. Issues izo z'abalondera abazimanyi. Oba ensonga gy'alondera ow'omusanvu namba 7. Ng'olina mugamba bugambi namba. Ng'enkofiira yefuuse issue nti ow'ekikofiira. Era abantu ne batuuka okwekubisa ebifaananyi nga balina kweteka. Ekyo ekikofiira batuuka kukibaganda buganyi buli wa movement oga nti ndi close to State House ng'ayagala kyekubiramu. So abantu balonda enkofiira. People who vote for symbols and you tell me they are having issues. A symbol. Nonda gundi. Nti nonda basi. Nti nonda umbrella. Bw'olabye umbrella eyogera oba basi eyogera. Nali mu campaign e Butambala omusajja omunagamba Kasibantu oyogedde nali kulonze naye ndi wa basi. Ne mu muzindalo bwe ne mugakidde munaga ndi wa basi nali kulonze ne mugawo zikirizo okubuuza nti ye ne mugambe yiye parking wa. Kasibantu Sajja nanga ate njerega ne mugasi kujerega olina kifaananyi kyayo era nga mu yagenda okugira ku t-shirt ne mugayi that is the best you can have in a bus. Abalina bus si yegwe weyitote wa bus. Inagwa. Naye yayiga after some time yangamba nti musajja gwera leero. So you tell me nti olonda umbrella nti eyogera. Zabalonzi nali mu campaign zineziwe. Nonda kabaliro kayo gaga nti 1+1. Nzo omuntu yenna anyway yawoli ndabanga nesimbyewo ng'omuntu kalonero kanondako tampanga. Eggwanga lyaffe muli messing up. Omuntu omusanga yeyagala anti basi yosobola ogikubamu ekisumuluzo neyaka ne boda tagirina. Kasibantu sagala ndi kibali tutandikire ku kyagambye bwe yaddajja okuyingira mu ggwe. Bwe byebwero bigobera okusinga ono bijja ku ggwe. Is Trump solving a problem?
anti kakati olaba America okuba atomic bomb yali esolvinga problem naye ate yamalize creatinze relation kakati Japan alayiwameka so osobola okujjawo ekizibu ate n'okuliyetinga kakati Trump esaayo njaga kuwaamu ekimu ekiso nti Trump amaze n'alwanagana ne Iran kakati bajja kumaliza abasolovinze ebisinga ebya base ebyaki amalize nga base zino zibadde cost kubanga Iran kyemugamba tujjeko base ezitulawuna zolo so oyinza okumaliriza nga sanze mwadde mu spending olw'okumaintaininga hostility yammwe nabali nga nyingi nakyo okusinga nga mukola era kibaddewo ne Iran okutuuka okuba ey'amaanyi Iran bwe yali erwanagana ne America ne Iraq kinalamu ebikinamunana olutalo America went to solve a problem. Actually, muluno olusembyeyo olwa Bush okukuba Iraq nga America erina okwempoweringa Iran. And that is the base Iran wefunidde buli kimu. Kuba abasindikira bakagezi munnyo ne batandika okukeepinga Iran with the bases eza nuclear biki kati ekyo kyagamba nti osolovinga kino naye osobola okisolovinga ate ne kicreating ekirala. That is life. It will happen. Especially twabadde ku bulonzi twabadde ku balonzi onyumiza Charles Dickens so ne Bungereza byaliyo ne bajja nga babisolovinga mpola ne bafuna kye bayita informed electors. Hona ebo kyagezaako okwogera nti omuntu nga tajja kulonda lwa simbo wabula ajja kutunira manifesto. So tetunafuna balonzi basobola kuanalyzinga manifesto nti kakati abalonzi abo baali tebannaba president we yakwatira obukulembeze bangi abaali tebannaba kwetaaga kufuna franchise right kubanga balonda omuntu amala olunaku lulamba nga tatunudde na ku mawulire yali badde tasobola kusalirawo bantu if not twali twetaaga eiza okubeera ne indirect democracy bano kabalonde bakansala beyongereyo balonde awo tujja kumaliza nga abalonde omukulembeze bantu at least bayivuko at least kyali baddeko kalekaleko okusinga bano popular vote buli omu n'alonda omutamiivu ataakola yenna n'asalirawo naffe abategeera n'abalala abategeera politics kyekyo kati amawanga agaakula America kyekyabateesaawo electoral colleges bazireeta 1789 yali compromise abasajja baatuka ne bagamba tuyinamu abantu abasinga wano abataasoma abatategeera future ya America Bungereza eyinza okuddamu n'ekomawo etulwanyise abantu batusalirewo ku government kyabo abatategeera ne bagamba katuteekewo electoral colleges tuteekewo set y'aba elector singa bano abangi balonda ne bakola ensobi ba elector baddayo ne bakitereeza kyekyateesa electoral colleges era zibayambye kitemujja kumala gajja mutulonde amawanga awo twakati nga Soviet Union by now ye Russia bateekawo political bureau oba politibulo ku mulembe gwa Soviet Union nga ye scrutinizing aba candidate ne babawa mwe mugenda okulonda nga choice yonna gye munaalonda nnungi singa nano twayinanga ekyo twali badde Rubaga tujja tunonyayo Kasibante ne tulondayo Monyagwa ne tulonda awo ne tumuwa abalonzi bano abatalina kye bamanyi tine wakola choice era akola choices ziba zonna ntuufu kakati ne Bungereza watali electoral college system olwaleero ekibiina ekiri mu buyinza ekya Labour Party kirina bammemba emitwalo 25 and only 250,000 members. Omanyi kyekitegeeza okufuuka obufuusi memba w'ekibiina kya Labour Party oba ekya Conservative Party oba ekibiina ekirala mu Bungereza ne Bulaaya okutwalira awamu ojaganya process gy'oyita okufuuka memba okufuuka obufuusi memba application egikolanga ow'ekibiina just member application gy'okolanga osaba omulimu e Uganda gy'okola wali ebikwatako ate sitteeka nti ogenda kuyitamu bayinza okungana okubeera member definitely ate democracy is about numbers no democracy owe numbers mwe mu defining bwe muti okusanyusa a state must be controlled by the very few the era who matter state bw'ogitweka mu kyabangi kyatagambye nti okusooka ne Greece balina was it popular democracy nti abantu bonna mujje okutuuka bwe batandika nti wabairawo direct ne indirect we can segregate some eyo sieve ejjamu abatamatalinga abantu balowooza nti kino kiba kigenda kubaako be kigenda okwaffectinga for all no
baagala yagambye what affects all of us yes must be decided by all of us. Ne bakikosa naye kyalina kankubuulire mwe mulowooza issues nga unemployment for example nti mulimu abantu abali permanently nga balina kuba unemployed nti balina kuba permanently unemployed so omuntu alina okuqualifying okuva mu category etalonda atuuke mu eronda. That's why at below 18 wali tolonda kati abo baali bakuwalana oba wali tolina kyoyagala kusosola wali ososolwa abaana abato kirungi basosola. Do you know that the majority are not supposed to vote? The majority of Ugandans are under 18. So isn't that democracy to have them out of the voting bracket? abatakyali democracy bw'obafuula abalonzi because you want buli omu okuba happy. So, would you be solving a problem ng'olina n'abatategeera? At 18. Would you suggest that if you want to solve the problems, if you want bw'oba oyagala okujjawo yes tulonde ba kansala exactly qualification kuwadde systems ez'enjawulo zetusobola maybe ba MP nga toza nti bali kwa slightly better byabavaamu president kati abantu kyebeeraliikirira yes let me tell you what people are worried of. Bw'oyogera ku bukuŋŋunta bagamba bagenda kujjamu fe abaavu bagenda kujjamu abataasoma bagenda kujjamu fe abatalina mirimu. Kati mwagala gavumenti esolvinga eki ebyo byerina okusolvinga babisolvinga na problem. So you want a poor Muyanga to become a president to solve poverty. What experience does he have of solving poverty? So you want a semi-literate whoever to become a president. What problem, what intellect does he have to solve that problem? Because it is a problem. To increase literacy. So would that therefore be encouraging ali unemployed okufuna omulimu? How osikiriza otya abatayagala kusoma nga baagala okufuukako abakulembeze okusoma? Obukulembeze buteekeko bisitale gy'obuyigirizi. 2 abasomye babanga bebalondebwa mu bukulembeze, they would fix the problem of obutasoma. Kuba bamanyi value y'okusoma ye batuusizza we bali. They have experience of how to okufuuka eyasoma. Naye ffe tuddira the very problem to solve a problem. It will never. It will never. Gambye nti America gye tusinga okwegomba. Betulonda bizibu. Yes. So betulonda basolvinga ebizibu. Tulonda bizibu. Bwe omuntu ajja ku campaign nga talina issues kubanga tazitegeera. N'atyabula mazina n'omulonda. You are voting a problem directly into parliament. Directly into council. Then kaswa tuteeke situation ng'eggwanga eddali tulinaanye. Lina ba elite okuvira ddala ku local level. Mweno nga muyina bano ba multitude abali bulayindi. Ligenda kuba ggwanga kyeyo. Tuli mu local government sezo. Ne services and the services za local government are over 70 services government zeyisa mu local government ziri over 70%. Kansala talina kyazitegeerako. Yes. Muyange yave Palisa n'agenda e Butambala yazitegeera abantu sibe bamulonda. Bamuganye. Kati bano bakapere. Kubatwalira report si mu ssaawa 2 ne bayisa byayagala. He is not for the people. So tulonda problem. Gwe manyi obuzibu buli obuzibu bw'omanyi kasozi. Buli ku tell me my problem. Tell me these are issues. Sagala, I don't want to doubt you. System. Yes. Erese buli omu okufuna omukisa ogulonda. Togiwagira. Esolovinze eki. What has that one solved? Wano tugamba tubeere olaba gundi yalinga ffe in 1976 Singapore. Go and study bebalonda into government. Olabo babafana nawe bolonda. Naba balonda. Abakyusa Singapore. Twalinayo ku level yemu. Yes. So goloza ntiba waliwo gwe balonda nga ayogera bwogezi wabewe enguudo ne ziba. Ngaje ati yabula mazina. Omuntu asobola kusoma report. Omuntu asobola kutegeera budget gy'alina kuyisa and he votes yes. And you are voting for him or her to solve a problem. This is what we do. Abantu bali mu parliament nali mu parliament. Ngali ne iPad ezo ziraba ze bagaba ngoli tajibikulangako kujjako nga anonya bifaananyi. To read what?
kambabulira abantu bemulonda mu parliament, you just don't know them. iPad ze babawa Yes. okolerako research Yes. n'okwanguira emirimu. Yes, nga tagibikulangako okujjako ng'alaba bifaananyi bye. Akomagikwata bukwasi. To read what? Order paper temuyamba, tagenda kwogera. Bw'oba oyagala including in NRM, ng'oyagala ekiteeso kiyite mangu, tandika okkuba enduulu nti tetuteesa, tuvotinge buvotinze, you will get 90%. Mu opposition, ng'oyagala buli omu avotinge 90% ga tuzire parliament tetuyingira. Why? N'atayogera ku olwo wano mumuteekako tuganye kugendayo kubanga abasajja bakoze bwe bati. Kati bagale leero buli omu alina eddakiika 5 okwogera. Issue eriki? Teeka bill wait. Obanoonyeeko ku good kumpewo otandika bantu. So tulina a big bagita Pandora's box to solve. No one and wano tujja kusigala mu vicious circle of that same problem. Teri asobola kyogerako nga tatya balonzi. Few of us tusobola. Ensi tesobola kukula nga abatamanyi be bafuga. Oli ku sidelines ndine Moses Kasibante. District ye Wakiso yakubira wuliriza. District ye Wakiso ebadde kuba akalangu. Yes, ndi munyivu kubanga am affected. Yakuba akalangu kutusa na kubi rubaga bakumya akaruru. No. Sibe rubaga bwembeera ne government ennungi. Oloza neetaaga n'obululu. If I'm happier today than when I was in parliament, ate bwemba as an individual, ate bwembanga government ennungi ngekola buli kimu. Nga manyi my MP will speak. Nga manyi my mayor will speak. Zino town council zibagenda bagaba. Ekimu ku bye kisobola okukolera abantu is to enforce physical planning. Tezize enforcing. Town council bajiwanga kyali kisiko n'olaba obutogo why teri kansala ekyakimanyi. The little they can do kweripa ku bimotoka bisomba kasasiro. Bakansala bakasasiro kasasiro kansala ya muyola. Kubanga ekyo kyekyo mulonzi atategeera okulowooza nti onaakola. Yes. A district eye Wakiso bajiwa said omanyi lwaki bakuba district ne barankinga ne bagamba eno yesinze okukola bulungi omanyi kye basinzirako. Sente ezisinga mu district ziddayo nga tezikoze. You want me to tell you? Budget etuuka nga baggalawo. Yes. Omwaka nga bagenda guggalawo sente nga tezikoze bwe ziri ne bazizaayo. Naye nga abantu abalina kati ekyo noga nti ekironza district yesize. Kati ezizizaayo entono ze zisinga. So one time I was wondering Wakiso ngekuba bulango bannange tugaba grant eyoku irrigation mujje munone sente nengamba chairman mukuba ku TV mukuba bulango gombola kyetalina kansala chairman nanga nti kansala wa gombola kigomanya ategeera asobola okunnyonnyola abantu bino omuluka gulina kansala ku gombolole na kansala ku district ne district ekuba bulango yita abantu okunona service nga isasula obulango kunyimbe batumira ba president ba bibina byabo and you think we are moving any forward? We are not. Insane, we tutambula wetu. The only thing we do to the people we vote is to have them eat. Kasiba, nikampulire Kasozi. A balancing opinion yo. Thank you. Kasozi, tulikubalonzi. Yes. How can we get a better electorate? Okay. Like which country? So okutwaliza awamu better electorate process nene nnyo. First of all, tulina okusooka okulaba nti no abalonzi bano basooka okumanya kiki baagala choice yaabwe ebiki era n'abamanya ne national budget eggwanga lirina kuba litya. Abalonzi abasinga bamanyi nti no politics kulinda kujja bakampeininge batuwe ebyokulya bakole bichu eyo level abalonzi baffe gye bakola kije bamanyi. So amawanga agasinga okwavoidinga ebyo tuwa choice abalonzi bano abamanyi ekyo nti no kugenda kulya na kujja ku campaigninga ne muzina amazina tubaleke balonde ku levels ezisooka. Balonde bakansala tujja kufunayo abategeevu bajje beesimbewo. Abalonzi bano balonde lolo yaabwe komaawo. Omuyolo gwonna gukome ku level eyo. Then bakansala bajje balonde bakansala ab'oku district
aboku district balonde tujja kumayiza nga tutuse ku top nga tusunsuddemu ekyo kijja kuba filter ba district baba tusazawo member of parliament at least kyali badde option nnungi amanga agamu gakikozesa eri awo gyoba oyise eyaki ate wano woteriiwo bano ebaleetera abayimbi ekibaba bakola ki omanyiza kye bagamba nga onoonyeenya emiyembe eyanguzi nayo yajja lwa sisitimu eno so lwe tulonda wano ne tumanya nti no bano abangi si be balonda omuntu gwe balonzi tajja kwagala kumatiza bali bangi ajja kumatiza ba elite abamulonda ajja kujja n'ensonga esobola okumatiza naye kaakati tuleeta nsonga zimatiza bali abalonzi abawansi kyovula tumayiza tufunyemu bino we tujja kugoba bano tugobe bano abo bagundi kuba abawansi bye baagala so singa tuleka politics oyo w'ekisulu n'akoma ku kulonda ba local level abaddako ne balondewa aba elite tusobola okutuuka waggulu eri nga tulina abantu abasobola okukola kasozi oba ogamba ka district council eyewaffe for example ewaffe ekaliro erina bakansala 26 bw'obawa omukisa nti baba balonda member wa parliament obasindise mu highest bidder no ayina ssente gwe bajja okulu akalulu kajja kugula miliyoni 10 ate ne kaakati era kyekimu abantu bateekamu biliyoni olesa corruption n'ogireeta ku system y'okulonda corruption yo teriiko system nebeera federal system nebeera system ekyo corruption yo yeetaaga solution zaayo naye mbadde nkulaga tusobola tutya okuminimizinga effect ey'abalonzi abatamanyi kye baagala naye nkugamba ati okumatiza abayivu nti mu mpaaka lulu kiba ati si kibeerako kuba wosanga ojja kwesanga abanesimba ku bwa kansala okukiika ku muluka mujja kubeeramu omusomesa wa primary owa secondary owaki bano abataasoma abalimi balonde mu abo kati abaatiisi basobola okumanyako ku kirungi ki eggwanga lye kyetaaga bwe banaagenda olonda kugombolola then tukozesa system bwetyo esobola okutuyambako okukendeeza ano kuba tetusobola kukola nga mawanga gali we gaakola tetugaane abataasoma okulonda nakugamba America Kentucky state omuntu atategeera talonda omusiru talonda amawanga gabiyitamu abo state ya Kentucky constitution yaabo bakola test ez'enjawulo proficiency test n'ebirala byonna ne bakubuza ebibuuzo ebi n'amanyi ono tategeera era omusiru tavunaanibwa mu kooti takola musango so bagamba otajja tulondera osalawo otya nti ono musiru because bwoga nti obusiru ng'okigenda kuba nti teyasoma ekyo twawukana nakyo nsanze abasajja abataasoma nga balina ebirowoozo ebiri constructive nga bagezi saagala kukitwala nti buli muntu ataasoma obusiru babukola batya nti bateekawo just ebibuuzo byetaaga common sense byebamanyi general omuntu yenna asobola obiyita saabalonzi bakola ebibuuzo babuuzibwa no amanga ogenda okuwandiika nti n'oli mulonzi bano ne bakubuuza yes sikumala gagenda nti no gwena oli talina nakyategeera nti no tumuwa alonde si bwe kibeera bakugambye yensobi gye twakola twabyapulayinga bubi ebungereza honorable Kasibante akuganye ne mawanga ga Europe okujoininga obujoyinzi political party bakuterawo ne sente bungereza erina abantu miliyoni 7 ekibiina ekiri mu buyinza kirina bamemba 25,000 lwaki who wouldn't want to associate with the ruling party kati 25 bebasayo miliyoni 7 ezitazi bebakuleetera choice z'abanno kati webale nnyo kyabadde ayogera beba selectinga out of them bakandidate bebasimbyewo ojja kusanga ne Conservative Party nayo ng'erina hardly emitwalo 3 ekyekimu naye otula Christian Democracy Germany naye bo bakkiriza ba independent naye balina trust mu bibiina bino ebibiina bikola trust eyo nga bibawa abantu ogiwa bali bammembe emitwalo 20 kati bano abatategeera ne baleetera candidate omulungi kati kitegeeza nti wano tugende bw'oba olonda kalulu ka primary aba NRM bakusunsulira nti be bandisonze gwe tuleese exactly ensonga ate gye twakola ffe ate buli omu ajja buzi kati wano n'ebibiina tetukyabiwa maanyi kuleeta muntu ategeera nabyo byennyini ategeera n'atategeera basobola okuyitamu lwaki tebirina issues zebituma bano kuzinyonyola ekibiina bwe kiba kirina issue gye kitumye candidate oginnyonnyola kireeta kabiriiti ate nga bamusomesezza asobola okuyiwa kati bino tebirina issues ze byagala n'abantu tebalina ze baagala kuwuliriza wano tuli simbo versus simbo tewali makulu Conservative Party eba ne issues mu campaign to explain. Nagambye nali nakugamba mu program emabegako and you go to Hansard olabe record. Nze omu kubanyigiriza parliament ekkiriza I convinced it nezikiriza.
okuteeka qualifications ku ba kansala at least mu Kampala nga tukola KCC Amendment Act era ne tugiyisa Museveni yagana kugiteekako mukono ne bagikomyawo ekirindi ky'ababaka bano abasindikibwa mu kirindi ne kigamba Katonda ayogedde ne kisazaamu ebyaffe. So you don't tell me nti njogedde nvudde mu parliament on the floor go to Hansard nga tukyusa etteeka lya KCCA you will see me ANC dwaki we can amateeka gonna gasobola okubeera amended. Nakugamba njagala okugamba ekintu kino mu Bungereza omuntu wa atasoma ati 30 aba yenkana n'omwana wa 11 Uganda. Njagala ekyo kitegeere tovolaba nti adult suffrage bagita adult universal adult suffrage buli mukulu machuwa entry ku university bakutuuza ebibuuzo nga tewasoma kubalaba oba otegeera si ya myaka nti awezezza 3 agenda asoma eddiguli lwaki nti ebibuuzo bye bakubuuza bw'obitta nga tolina level certificate e Uganda oba ogirina kitegeeza nti ategeera si yenkana n'eyasoma level ng'ombulira Iran n'Amerika ebintu byakasiba ntono si byangu tumaliriza ey'olwaleero zessa Simon Yanga Lutaaya.